tata yogedde yasse omwana kankuzanira akataano bakampeereza ndi omu bakatadde nokatekayo kashoti waliwo eyakampeereza tata agambye aliko ekisiraani oyo jatekayo akantu ako abantu bakalabe tata ali soli Wanda usanga mu kisenge kyange neyekweka mu kinaabiro nga tali mu saati ng'ali mu kapanti nga talina mu mpale kitegeeza nti balimu bwe bategeera nti nzize yaddukira mu kinaabiro neyekweka kati nali siri wamulaba era bakwanguyirwaga nti fulumye ngende kufa mukole kikole bye nali sijjakola mama omulenzi yagamba alimba yagamba alimba kati ebyo byonna byenkunyonnyola bakubire Mesaka Yonga jjo ne defense byonna tubyogere tulabe byonna tuogere face by face agambe tusobola nga ne mu ddwaliro yennyini nyini bye bajja ne batwala omwana wange twagenda mu ddwaliro twagenda mu ddwaliro n'agamba aliko ekisirani atakwesa ebiragalalagala byabadde ku muntu yagandira kutta mwana naye yasanga omwana ali wansi w'ekitanda ng'ali bwereere yamanya omwana ajja kujja kunnaku ezo eza Valentine ezo baba tanzo osala ebigambo nga bagamba mbu taata abadde ayagala omwana ekyo twakijjeewo ekyo kubako abaddewo maid abaddewo nga bintu yetaaga mami Beda yabadde afollowinga story no closely nga tuwunzika ebigambo bya taata abiwulidde ebigambo bya taata nabiwulidde naye kati story nasose nenjireka nasose nenjireka tusooke tulabe oba omwana anaatuwa story sayima badde agambira era agenda kukola ku muwala because kati story yo nga yo omwana yafudde kyekituufu era omwana taata ye yamutta ekyo tekigenda kuvaawo naye kati bino ebirala ebijja bikwatagana ne story ate nga nabyo bikulu mu musango bye twagala tulindeko omwana ayogere tulabe banamukiriza okwogera ajja kwogera kuba tewali nsonga yonna emugana kwogera tewali ensonga yonna emugana kwogera amirenzo omugato bikireke nekyetaagisa omwana okwogera baleka bazadde beera be basazeewo ayogere nga bo balaba waliwo ebirumira mu statement ya taata gyakola mu statement zizze zikolebwa ku buli muntu maama ayinza obba abantu kyebeekwasa ansobeza nga alina obulumi ng'emu yabyogera nga bwogezi lwa bulumi kuba waliwo ampeza biscreenshot wano eno nga boogera ku maama nene nga maybe it was pain nebisimana bitaddewa nga bampe bya maama Makini babimpeeza naye nga ndaba bayeka bano bakola bonna business bamulwana balo abakola naye okugondi babikuweereza nabo babimpeereza naye babikuweereza babimpeeza nga bagamba Makini biki mbuki kankusomereko ebimu naye maama Makini yabalimbye mbw asuubula China asuubula Tanzania bayitayo kalyako ate nayo tagendangayo asuubula online galyako online kituufu omwana abadde akola naye sometimes naye era maama si muntu mulungi because yatuuka n'okukubira omwana w'enduulu ku kizimbe mbu omubbi wuuyo era abantu ne bakuŋŋaana nga bagenda kumukuba omwana oyo omukazi oyo n'alyoka avayo n'abagamba mbu temukuba mwana wange mbadde mmugunjula era oyo omukazi si muntu mulungi era takola nko na neighbor ku mulimu sole tusse naye omukazi yeereetedde mutabani we okufa mbabidde bitono naye don't share my account name please mbawadde simbawadde mulane nampeereza oyo mukazi yali yagobadde omwana ewaka ate era abadde amukubira ne mu bantu ku kizimbe era omukyala mukambwe era yabalimbye tali Nyankona Nnyonyi era alina gwe yanyumiza n'amugamba ndisiya nti Makini yamugobadda ewaka oyo manika ebintu ebisinga mu story gy'abadde Zubeda yabalimbye kati awo nkugambire nti story tulina linda bannange. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256.
Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Nanga business z'abantu abalala. Nze nange. Oba kiva ku kiba nanga ate. Okenda okulaba ne kamale gaisaawo. Ono gwe nkutte Shalom oyira abagala okwongera ku size abasajja tuli ku 0705271973. N'obanga tebakusala nga tuli mutayirire ajja kukolera bulungi nnyo nnyo 0705271973. Nzikirizo soka ne mukwata. Soko mukwati toga background. Hello? Kati sayanganya linze ne dai mabega. Hello? Leteret. Wanje? Kwa tuli mpola. So 0705271973. Ono share basi so kanange banange. Share basi asanga. Kale genda ne irako. Kale kubanga abajja kuntawanya nti. Koza lya kazindalo. Kale mama. Ekwe. Banange. Amala yebu none badde butambula nnyo gonna omwezi. Sagala muntu alina kwekwasa musamulanga. No gonna omwezi. Baguna omwezi gwonna gwa dolanga mulangi kaso omwezi kugwako sidda sagala kudda mukulanga ku channel yange ngenda gwa abalanzi werangi ngenda kola byange then njaga banga na faluksa kozi sikutegedde like say kudda mukulanga ono musima saka gundi musima ala atunda mani gachi nzaba sibalanga ngenda kulanga kati kyange kya shabu ngendo vuga masimu gange ngoye zange nzaba sibalanga kyovola nzibano wengo yetale simulanga ama bitonde ka business zange ate nenanga business zabalala mbusiru buno obundi no, I have a problem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jise mugunna. Webale nnyo munange. Soko yongere mugunna. Njitaddemu. Ngera mugunna. Nzimala. Webale nnyo webalire ddala Shalom. Adadi Kawes. Shalom Adadi Kawes. Twakufunanga kirabo mu kantu fraternity. Kwayogedde mu group. Okubeera mu Uganda otuyamba buyambi. When Uncle Stanley. We need people like Shalom in our lives. Me as a pastor, I'm so proud of you. Thank you. Thank you for being a lover. Thank you for being lovely. Webale kubeera muntu wa mazima. Webale kubeera muntu ayagala abantu. Webale munnabi nabi wakoledde Uncle Kuku. Munnayi wenna ne wetalanga abakazi. Watadde akantu mu group nga Shalom. Ne Uncle Stanley mutu yamba buyambi. Mutu yamba buyambi. Obere Uganda. Manyi kyetwa abantu kantu fraternity Uncle Stanley kyatuyamba. Bwe twagala ekifo ky'okuleekaaniramu n'okutawaanya. Tugenda kuyya yawe ekisasa. Naddala nawo amanya abantu be. N'amanya nti n'abatuwa. Agenda kutabuka. Bale kujja ebintu byajja leti manyi nakola sa. Eno nabadde ngenda kukola ekintu ati nze ntuuka n'enkoowa. Wadde gakola kyate. Nabadde ngenda mugamba. Bakasu tukaje surprise. Kingo kola kyate kusa. Nga nkooye. Kwe tukubira bogamba twagambye 2. Mala bogamba ate kati 3. Ku 3 omukulu bwaganze bana enkoye. Tuguza olusenya tudulidde. Mwanda ko sanya wanene. Twalidde olusenya ne waba waja ati eyo ba munyonyo yatuweereza snacks. Nazo ne tuzirya wano. Nesha mimu ate waziwa sose kulyanga enjala ekuluma. Enjala badde nnumanze kubanga olusenya babda nga balidde. Olusenya lwe batuwadde lwabaddeko ebyenda. I'm allergic to offals. So omukulu ye n'alya. Namala n'agamba awulira bloating. Manya njagala kati genda waka. Nga na inflammation. Ne muga ninda muko n'atuma gundi okuteeka ssente ku simu. Mutyaba ndoza kyakoze n'agabwe enkoma wa amangu. Ajagira. Akajanja ayina kangi bwe ntandise tugende. Mutyaba nkonako bwansuna linda muko. Ne mala nezjako amataala gange. Ngawulira bikoyi wakala mugamba kasukuche kigamba. Nenda niko buza naye ya Mutyaba yafulumye okugenda tekako ssente atadda kiki. Ziri nno mu 2. N'agamba abula zube nange kangende kasuku. Namuga tugende. Mukomako. Anko najja nankomako nangamba omumwa. Kati n'afuluma wabweru bwagamba ne mbajjako amataala gange nzi katolo n'ekyayi njaga genda. Mutyaba n'agamba ne Zubeda. Kati Roni najja. Oba yabadde aleese eki? Oba adde ndowooza aleese ekirabo kyabo n'akirabeko. Nendeekaana. Roni kiki? Kiki ekikwese ku dduuka lyange? Ana siriko tetwagala amanye. Tebaga emungambanga mangu nenkimira bambi. No kibuza. So mulina okunebaza nakuumye ekyama kati we yafulumye wabweru nga yeekyayi.
Nengamba naye lwaki tetumugamba okusinga okwetooloola nzana amugamba kasukule kakuntawanya tulina surprise ku yaya kati yandibadde surprised nga bwe yabadde aye mukwano yandibadde kubanga kati nze seekanze Shabibu naye wabadde surprised nabadde surprised because I didn't expect you guys to close kuba nadde mmanyi waliwo abantu naye tutuuka tuyingira buyingizi maama natuuse muggaddewo kati abantu omanyi baleekaanye nnyo ate nga tena natandika ate bwe natayako okule sugar n'akoleeza ne mutukanga mwekanze twakole surprise nanko sitano alina akakoko ke yaleese baaba kemwalidde kaako kabadde kaffe kali special kabadde kamu abali special nze nekkuku gomutesitesi ng'olina kulya ate ku mmere eri endala so shalom is a good people yeah naye kantu fraternity ennaku zino ennyumira bannaye gye bakomye ejjirwana gyekomye okujja awamu amaanyi mangi so nkwatira no amaanyi mangi mu kantu fraternity kantu keeyongeredde ddala ate mukataddemu vayibulu kati abantu baba nemwe bakujja bambi abantu keeki nabadde ntwala keeki n'oginnemesa ekyo nakyo saakitegedde what was your mission ate kadwadobba keeki ku mukolo nabadde ngitwala butwazi kyali wange adde alina keeki nnyingi ate nga twabadde twayogedde nze naye twabadde twayogedde ne mugaya banakuwa keeki ennyingi njatwala kunagayitiriza oke my sister kati nabadde ngitwala ate gwe n'ogiŋŋaana baafiddeeyo naye naatera otuuka naawe ojja kufuna keeki kati kutwale wa abudabbi mumpe sente kati ebintu byabakazi kati gwe ebintu ebirimu timba ebimuli bambi sikola parties sikolanga nayo na party yonna lwaki ndiwa sente oyagala sirina abantu abadde baali bankola party baali bangeya nga bamala zikola ne beesunaasuna like besondanga like baba ne balyoka bakwogerera nga twagibasabye yera ati batwale kati wayo nupaze kyoba mbeera nammwe sirinayo mikwano gy'abawala buli muntu esasulira emmere n'olyoka owulira obuzibu you are my friends nikyo kyosame mu kifudde nnome ennaku zino baira kakyogereko buli mwala gw'osanga oba omukyala agamba nze nakale naddala abawala sirina mikwano gy'abawala nze nesiba nnyo ku bawala n'enkoowa ndijjukira nagamba nazaalibwa bw'omu omuwala mu balenzi kati bwe nazaalibwa bw'omu mu bawala nagenda neekubakuba ku bantu mbunoonyayo sister someone who can act as a sister in my life mu someone I can lean to ne mubuli ekizibu kyange wa byagaana mukwano nembivaako but I'm living I'm enjoying yes nakkiriza by the nze sirinayo mikwano bwe mba sibakubidde mmwe sirinayo What? Are you hard to deal with? No, I'm not hard to deal with. Naye ndowooza sirina bwe nkakasa abantu. Like my worth sirina bwe njitandika gikakasa abantu. Those who want to be with me, bamanyirira ne babeera nange. Those who don't want, they leave, but I'm living. I'm enjoying life with you guys. Yes, kinyiza abantu. Ekirala abantu bali abakazi mikwano gy'abakazi gikozesa. Like using you. Asobola okujja n'agamba nangira business yange. Ng'eyiyo siba ogiranga lw'okoze eyiyo nga tasaateekayo ya deposit. Najja n'agamba nga ayagala ebyo byonna byonna ng'obikola. Twogera kati mikwano gy'abakyala ebibye byonna ng'obikola omuyirawo omubiri buli kimu gwani mweza ka good morning bani how are you have you reached safely ye talinayo yadde buli ssaawa ebibyo aba busy tontunuulira nnyo mukwano ekyo nkyogedde ne kiyitawo tokitemamu so bwentyo nata abakazi munange wakoze edduuka mukongula naye fula kusanyukiddeko kumbe mu mutima awulira obusu. Can you imagine that and can juice one kutuzimbe neshamimu amulese. People be hating in silence. Yes. Tell muntu hating in silence. Oyinza okuba Shalom oyinza okutandika Shalom Hesasa service. Kijja kumanya kyekyo ndoza ku mwezi mu February. Kwemba mwogera ku company ndala. Karo oyinza otandika Shalom Hesasa service. Omuntu n'agamba wamukoppa. Nga toyina wamukopera nga wakyagala ddane nga sente ze zaali zaagala kati gwakola bino ebyembaga nga mukyala wo banga naye byakola nomugamu naye nkoze Gibbs Bridal naye fanyi bwanzibako magezi se yali atuliranye nga ayagala kutwala ekyo ne visa nze agimufunira gwolaba oyo
So muna nembata but bandi webale nnyo nenjita webale nnyo webalire ddala nze naye ekintu nenga so men can be like this. It's like in a relationship oyinza okugamba mukazi ye yategese mwetaago no naye kanso so kati posing kamera te posing are you and I kamera te posing just cutting mutu mwetaaga ate it is an emergency tambula okufa obufi she tambula abantu bagiraba enyuma okufa obufi twawona abakadde abagala bigambo njagala nkole bukozi tujja kola so namwe njagala bebaza mim group najikola ku Monday kusawa 9 ngamba shooting agikapo fenna ne tugale wala shalo kati ngamba ntude ngamba kati nteke mwani nkafuka nga shwa zange zemmanyi neze nange shwa ze nali manyi ndola ba group ejo wabajja wabalala mukwano nina abantu bange gwe kati nga notekamu abashuwa abo betumanya abafe twana bokuyamzi cafe ben nali manyi mukwano nina abantu amna abantu bampulira ne family bambi nogireta nali sene family era nembane batula boka family bulanga muntu wange yes akobula muntu muganda wa kasuku muntu wange naye walabye nti tawadde kasuku sente empitirivu ebana sente no zona zampedde kawo mu kwagala okulagako wade sente ngo kakasa mwagala kulagako lagako kasojja kumpa ayabiri agambye lero ku Big Size Show wozo wagali yakobo kyanzi kuddiza azimpe mukwano sina buzibu ozaga seza wadde mukwano mungakole entoto kusaniza ngizina mwadde ngazinziza ngazigana mbunga nyiga era azinziriza nenzikwata era ndamwe nituseka kategeza wadde nga Yesu agala kulagawo kamera weziri yawo abantu bangi olage Uncle Bula mukulu wa Kasuku njagala nyo Uncle Bula ona akirabe nti Zube alinamu mulalamu agenzo kakana nonga nakutoba kuzabadde zacho baza matiriyo asipeza matiriyo zo zijjem azikuwe abiri gampi gagendeddemu akwa yabiri extra za matiriyo Kasuku yakoze sente ku birthday yakoze sente era mwagala mwavu okola birthday na eno jikolanga mikwano je wakola jirinamu biriko mwadde $1 inaye mukwano gaso agaba $1 woza please don't shira price ya mwadde akakadao Nalongo Lewis Pletiana nawe sio mwadde $1 meka my friend na mwadde $5 $5 oh bambize kuyango mpe 10 nga 3 YouTube kankwero ogenze YouTube yo rede chainza kubanga eyingiza nusu $5 ebya $1 okamaki zokendo kasalira so I gave Kuku money. Wamwadde sente. I gave Kuku money. I want Kuku to Uganda enjoy. Neza materials ziriye sina buzibu. Don't think that I have any problem with that money. I gave you money. Uganda enjoy. Yeah, I want you my brother to enjoy. Mami na nyunja. Mami na nyunja aina face ringa glass. Bane mami na nyunja anyirira. Mama anyirira. Shari mato. Banage bukazi muno bwanyirira okirizanga ko. Simanyi. Alabika akozesa bizigo bya Nusura. Nusura beauty nankulabi. Oyo muwala alina ekizigo. Nusura. Chimanyira. Nusura beauty atabula ekizigo ate ne kyabaddugavu akirina. She's my good friend. Nashema tobunata akola bizigo. Zebadde manya akozesa kya Nusura. Nga nebyo byakola. Kuba kya Nusura kye kitendo labisa abantu batonga balina face za glass. Nusura atunda ebizigo. Ebirungi okamala obukamazi. Nusurawo. Nusurawo nankulabye Nusura beauty. Nene shema tovana bye byakola ne duka. But ana osona gwata smama molato. Olonye wa afcast ndo afcast oba yiwo mukyotala. Aine byaba kyotala. Omukyala aze nekano okera bamu. Ate face wagira. Nali manyi buno. Face yabadde etangalanga glass ngali n'omwami wobo pya ne stock. Nada manyi manager. Ine kofira kati biswati. Nada manyi manager. Oh, is the boyfriend. Abakazi ngo matalenta bo 20s. We buli mu Masai. Bo 20s. Butuzamu. Kwanara byeshera kantu kashari kali mu 20s. Ataka prima. Akaprima kama kali mu 6 vaka. Yasamira prima. Sinya 6 vaka ya wori omusajja mukuru.
You talk stupid things. Stupid thing. Kati six fuck. No mwana chatunda bwatyo. Mna mwambalanga basawo mwambala amatawo. But chatunda bwatyo. Adali mutunga. Vonedda. Ainenge jatuna mukuvajjo naye namugambye abali utagenda dduli anti. Lwaki agala abantu bafuna mutunga bali naawo. Wagamba shuga alufuna alulya. Kano nali yetombe wa. Ngambala jayambale naku zino ndabanga ali olubuto. Sugar. Ngamanya twamanyira bwe tutyo ndabaddira ndabaki. But banai birthday abadde nnongi bambi. Buli yazze yenna, thank you so much. So akasanule yenkoko gye batuwadde nze ne kuku abala gye bataliddeko. Okwabadde ne chips bajja kumpayo oluseni yanga bwe baluwadde kuku tulusiibulukireko ku ssente yo. Ku ssente ye amanyi nina ekintu kyenkuumye. Nze nete kinewunisiza kungamba mbu ovuda n'ong'olidde. Saalidde nalidde businakisi ne ku luseni yanaliddeko piraawo ate nze sirya muceere. Kiwuli ekintu ekyo. Nengamba kangende wanko stanule ndiye nenga nze kindete wanko stanule manyi waliye emmere nga kasukuye msiru atamanyi noli okobigule bina okufa okoze bina shamini ate nonyako next week but once bina ifanye ebyanyuma okufa biwe okubi ebyo ate nina byendeza shamini mbuje na calves half hips hips nze nazira bakwolo nentya ngo calvinze bwo don't lie hips don't lie. You have hips. Yes. And calves. Yeah. Oba akola bibira okutie mwana. Sina kola bibi okutie mwana najitya ninze bad black one. Katwa kulongoza daba kusala ne bakulongoza. Bya bibi ote basala. Bakola bachakati. Bakununa mwama savu. Bakola 360. Lipo bakununa buli wamu. Ne bamala neba. Ne bagateeka wano. Ne katika tamitaka koba kusala. Masafu. Kati bad black yakola tamitaka. But she didn't have that big time. Mukwano no mulabako. Myaka 16. Bad black. Anti ali what? Nebere alikola. Ndibijira mu steps. Kanana akato kali bwe kati. Kanumba. Yeah. So, tubidde mu birthday congratulations munnange. Shami munafunyeko wini. Watufunyeko wini. Okirabye? Nagamba timu Hindu tuwaga. Tuwangula. Obadde jjo janze mali watufunyeko wini yo kuba nti oli mukwano mulungi. Kiki kyobadde onyumyako? Njogera kya Hindu. Genda mu group oddemu. Kale. Prima avudo nasaba ekisonyi wona yeto. Prima yabadde ayina ekikola ekyo. Nakyagadde nze kye yakoze. Omanyi waliwo ebintu ebimu ne leero badde naye Prima. Kumacha. Mulimu ebintu ebimu mu bulamu. Ng'osobola okukkiriza bakuwangula ofune emirembe. Ekikulu kya byonna waliwo ebintu bye twetondera naye ng'okyogedde. Omuntu n'akitegeera nti neetonze but at least otegedde. Okitegedde. Prima bwe yafunye amasimu waliyo abantu ng'omuntu alinayo abantu abo baaswalira kuba buli muntu mu nsi asobola onnyiiga. Okitegedde. So Prima kyamunyizizza kajanja k'abafaani banabadde bamuvuma nti bali bakoze omukolo nti alumwa abafaani ab'amaanyi jese biba mu comment section yeyo nti bali mu comments live eyo ogiraba live eyo ogiraba yesinza olitwala abantu mu eruzira live eyo yereetedde abantu ebizibu kuba comments zino ezibaamu kuba ye yajja ajjukira ayinako ebintu bye byatunda okwo bw'abiteekayo abantu ne batandika wakola akajanja kati bakulazeeko nannyini ali bannannyini ekibbe tekyala kati ate Primacy ye muntu gose oteerako ekintu emirundi esatu n'atakuddamu bwe baabisussa mu comment naye n'ebikolo tebyanyumye ekyo kyankuba wala n'engoye tezaavuddeyo n'alyoka agamba ekiwete ekigendo siwuuka ne ngamba ya Allah anti busungu naye nga bambi kyova yavuddeyo ne yeetonda n'agamba kuba baamukubidde maama yangambye ne maama yamukubidde n'amugamba wadde olina obusungu oli ajja sigala nga ye taata w'abaana so birekeraawo as earlier as today or yesterday n'alekeraawo era n'avaayo mu bantu abalala asobola bikanga luuza naye ku ye kyamukoledde nekyagadde okwogera kyatayagala yakyogera kati ne yeetonda kyensuubira ne bajjosted balina okuba nga bamusonye bambi
kuba Prima ng'omuntu talabika kuba na mutima mubi. Ekirala Prima yasuubira nnyo abantu wano mu kumukuba kuba aliwe basooka ne bamukuba nga shot ennaba. Yali tayagala jjo kuvaayo nebyamulumanga kuba ye between her and Job ali bamanyi bali mu kutambuza ne Hindu ekivvulu. Yes, nti bali batambuza kivvulu era ye yali tayinaawo yadde attachment ku musajja yonna. Wali banga waliwo exchange Frank Antambi interview gye yakola. Nti ki? Gye yakola ne Farouk Sakozi. Mbuki? Baali bagenda kukola ekyo okukola. Then exchange n'omwami Justed. Ne bali anachi amusaba kyaba amukolera. Yali amusabye kukola ki? Okujja mugundi abeyo gye bakola. Yagenda yadda ne bashuti. Ugundi yawe. Anti n'agenda na shooting kiba kitegeeza. People were asking why was Prima bitter. Anti kyali kitegeeza ki? Luli we yasooka yali agenda shooting nga kyeri she yasooka ku Africana. Era Prima gye yalanga. We ibali ba exchange nga ki? Tewali. Kati eyo tasobola kuba nsonga kubeera Prima basobolera ddala bali aba Kampala Cream obutateekamu jo era ebintu tebisigala nga bikola ki? Nga bitambula. Sonze sirabawo nnyo kyamaanyi awo Prima bwe yamala okulanga shonga omuntu yenna yali alina okwebaza munne. Omwebaza n'omugaa Prima, thank you so much. Gundi yaffe yakoze. Teyamwebaza. Prima yangambye yadde ka thank you teyakafa. Kali agenda kaleta nga gamukolera pate. Bambi. Era abadde eri mu nteekateeka ya munyonyo. Aswabulu obugumi. Abakazi bagenda okunyiiga batandika ozzaala mu basajja abaana nga tebabalabirira. Bajjeko amasimu. Baba mmesente za piiru. Bagenda kwaki? Nga ne famire zaabwe tebazibalaze. Temunyiize nnyo abakazi. Omukazi azaala nakweka omwana. Si mukweka n'amukulekera. Nje kyemba njagala kasita mwana nga takulidde okujjanga mwana. N'amukulekera. N'atakulaga yadde famire ye. N'okubya amasimu nga tagakwata. Onyagala okubuuliza ano mimi. Abasajja abalina abakyala basukka mu omu nga bonna abalinamu abaana. How can they coexist? Bakiyita? Nsimayozo. Kale twakyogera batya? Mumuyina oluzungu lwange. Nga buli tayina tebeesojja. Bana abaana bo n'onamunyamu abaana babe nga bali in good terms. Teri mukazi atasobola kusojja mukyala munne. Obujja buli nakyo. Obujja buli nakyo. Era nze omukazi yenna ng'alina obujja nze simufaako bambi kubamba ntegeera nti ono kirungi takwenyakwenyeza ali open. Waliwo abakwenyakwenya ye n'akireka nga talina kiddako agamba wange ne bwe naakola obujja naddawa. Waliwo oli nga ne waba talina kyalina obujja bwe abukola. So abasajja bw'omanya nti ozadde mu mukazi asooka n'owasa n'owookubiri. N'owasa owookusatu n'owasa owookuna. Obuvunaanyizibwa bwo si bwa kugatta bakazi bano kukolagana kuba tebajja kukolagana. N'abakolagana bakulimba bateekateeka diro bagenda kukumalawo. Abakolagana bola abakolagana manya bonna baakukoowa. Kati buli omu ali ku bibye. Gwe kasita olaba abajja n'abajja abakolagana. Baba bateekateeka bali mu nteekateeka zijjawo omusajja oyo. Oba buli omu yakoowadde omusajja oyo n'ekimuwalanya mujja we takyakiraba. Wabula buli omu kati aliyo ku lw'abaana n'ebyo byafunayo. Naye atuuka n'agamba kati omukazi ono gwe mpalana ku kisajja kino nfaaki. N'agamba kati atandika okwogera ne mujja wange. Ne batandika nakweyita ba sister. Gwe kasita obiraba ebyo. Omusajja yenna bw'owasa alina abakazi abasukka mu omu. Obuvunaanyizibwa bwo si bwa kugatta bakazi abo. Obuvunaanyizibwa bwo bwa kugatta baana bo. Bozadde muono mama. Bozadde mwasifa kugatta baana bo gola bwe bakwatagana kubanga ogo gwe musaayi gogwe. Si bano bakyala. Sikajanja ka kugatta bakyala kubanga obujja tolina bw'ogenda bukola. Kati abasajja bonna abafuba ennyo okulaba abakazi baagana okukwatagana bansobedde nze gwe muleetera stress tebagenda kukwatagana. Era saba nnyo baleme kukwatagana. Bwe bulungi bwo nga bo tebakwatagana. Ate bukyasya mimi. Nanti bwe bakwataganira nkuwadde options bbiri abakazi. Bakupulaningira woogwa. Oba buli omu yakuta akola bibi era basobola n'okuba beegamba ebyama n'abasajja ababeebakako nga buli omu amanya abaamunne. Naye nga teri ayinza kukugamba.
So omuvunanyizibwa bw'omusajja azadde mu mukazi omu oba nga naddala babo nga bahalali nti alina amaka wano alina amaka ekisaasi alina amaka ekyanja obuvunanyizibwa bwo kugatta baana b'ekisaasi n'abeekyanja n'abeebuwaate n'abeebulabira okitegedde igwe nga taata kulaba nti abaana bo bakwatagana bonna era awo tolina kuwa mukazi yenna mwagaanya gugaana baana abo kukola ki kukwatagana naye gwe nga taata oyinza kugatta otya abaana abo because lubeerera omusajja bw'azaala mu mukazi asooka n'azaala mu mwokubiri omukazi asooka ono asobola okunsitiringa mu baana ekintu ekiyinza obutaagala baganda baabwe bano naye ng'ate ekyo kivudde ku taata nti bwe wali owasa owookubiri walaga nti ye malayika bano si baana bwasooka ozaala maama bewasooka ozaala maama alima olaga nga abatali baana olw'okuba wafunye omugole abasajja amanya okukola ebintu byonna babikolera ddala mukwano n'akyawa abaana be abasooka n'abagamba ebigambo n'alyoka ayinza nobawandiikira amalaami nga tabalabangako tabajjukira mu byafaayo bye nti mwaliyo omusajja n'akwata obusungu bw'alina ku maama mmwe n'abo bateekako n'akwata ebyamwawula ne maama wammwe n'abibateekako wayinza n'okuba tewaliyo kyamwawula ne maama wammwe olw'okuba alina omugole omugole n'abaleetera okubonaabona nze kyova nakugamba Shalom bwe mbanga okufuuka namba 2 ngenda kuleetera baana ba namba 1 butasoma kumisinga laavu ya tata waabwe kufuuka kubonaabona ku lwange olw'okuba nzija mu maka ago nsobola okwerekereza wadde njagala omusajja oyo neneesonyiwa amaka ago kubanze nakikulira mu nkimanyi sinze neekwana yeyankwana anti nze nkugambye omusajja asobola okukwagala ennyo ng'alina ready okulekawo amaka ge n'abaana be baboneebone because bannamba 2 ebiseera ebisinga bye baba bajja n'amaanyi ga kulwana kujjawo asooka amulivule yaaveewo nakutamya musajja ono baana be naye teri kibi nga kutamya musajja baana be kubanga ekyo kyekikolimo ekisooka omusajja akyabaana be yasooka okuzaala akyawa abaana be yasooka okuzaala kagonyosigala ng'okyamwesiga omanyi ennaku gy'okulyamu nga toyina taata omanyi nno ne bw'okula nga maama wammwe abawa buli kimu omisinga laavu ya taata okula okutuuka mu gino emyaka gye ndimu ng'okyamisinga laavu ya taata singa kitange yaliwo oba n'ogamba singa taata yaliwo n'ogamba ndi mwana wa buwala nandikubiddeko ku taata wange ndimuga taata nga nfa naye nga taata wo waali mulamu naye nga tosobola namukubira mugamba taata obulumi nga bunzita buli muntu atakula na taata we ekyo nkimanya akyexperiencinga nga taata wo gyali tomulinaako buzibu naye tewakula naye neyo laavu togirina ate eyo laavu tosobola gizimba mutulwana nobeerawo nga tosa wallahi laavu ya taata eruma ebya serious laavu ya taata eruma ebyaddala waliwo obudde bw'otuuka nga owulira weetaaga taatawo oyogereko naye onyumyeko naye kankuyeko Shalom teri kizibu nga ku buildinga laavu ng'okuze nga taatawo tabaddewo mu bulamu bwo kati okuze omaze n'okuzaala abaana taatawo ng'ajja munnaye ne bwoba tomulinaako buzibu tosobola kufuna kizibu kyanguwa n'oba nga y'omu ku bantu b'osookerako era buli musajja wandifubya nnyo ne bwoba oyawukanye n'omukazi n'atakuggyako baana bo yadde okuggyako omukwano gw'abaana abo baggwe okubanga gwogenda okubanga oteekawo bridge eyo wakati w'abaana bo oyawule naye kamukyami Katonda omukyala gwe abafunye mpya abako ekikyamu omukyayiza abaana kyokka nawe olubuto lwe goloza wanaafuna tagenda kulekawo nawe ababo anti sitaani mubi nti asooka n'akulaga nti buli kimu kitambulanga bwe wakibala gwazze nga mukyala mukulu akaaba n'abaana be bakaaba gwe n'olowooza nti olw'okuba mukyali mu mukwano omuyitirivu eyasooka tebaagumulagaako baagumulagako n'okusinga ggwe Halima naye bamutwalako auto buli kimu tuba twakirabanga buli kimu baakitukolera mwabasookayo mu maka olw'okuba nti katayimu katuuka ne tutandika okwerabanga ebintu bya bulijjo kyekiri kye nagamba nti bw'olabanga ebintu bitandise okubanga ebya bulijjo mukazi wo kati akulabanga muganda we naawe otandise omulabanga sisita we muddeyo mwekwane bupya mugende ku dates yes muddeyo mugendeko ku dates mwejjukanye kati abakazi bano abajja mu bufumbo abookubiri baba balowooza nti balina ekipya kye baleese
oli kyataina namba emu ebigambo byakugamba yabingamba emirundi nga 10 tewali kipya ayinza bata yabigamba mukwano byonna yozaamu byozi bikyuse mbukyuse nti gwayinza okubagamba olina kabina nga ziteyakangamba kuba saakalina walina liiso bikyuka bukyusi mu njogera gy'abyogera naani gwabigamba kati naye ebigambo byebimu tewali kipya tewali nsonga okujja mu bufumbo itiizo ke because obusiraamu bukkiriza abakazi abana abo abasobola okubeerayo mu bana nze sisobola era ekyo nekigamba abantu nze simanyi sisobola bintu byakulimba bantu nakwerimba nze nganzi tosobola fumanya mujjawo sisobola I cannot imagine my man oli musiraamu naye butukkiriza nti ekintu kyotasobole tolimba mungu soledde omuga nti badeeganye ekyo ekyokukkiriza mujja wange ekyo Allah tonnampa kisa ekyo you can't imagine your man nga alina omukazi omulala yes I cannot imagine nga baŋŋamba like babadde ebiyungu ekiyungu kyo oli wa Monday paka lwakusatu ng'ekyoli kitandika lwakuna weekend yonna like neighbors abakazi bambi abakisobola wallahi bambi Allah bambi abawa obulungi obukirimu ate abaweeremu empeera nze sikisobola simanyi bulamu bwakwerimba yalinga musajja teweefebya andi mbeera eno nze obusiru bwange n'obujja bwange bwe nnina mbeera eno nga nkuba obufaananyi kuba at least oba singa mba sikimanyi naye omanyi nga nkimanyi kati nga baŋŋambye kati olwokuna kati nenkubamu ku Monday no mpaka lwakusatu tubadde tukola kino kati bagenze bikola oye bakomyewo emimwa gyegimu era nange baginkube yagaliza ofune nga nkimanyi sisobodde tagenda kuba Shamimu awo mpulirira ddala nga oba nakyeyombekedde bumpita ate nga buli nga ndi proud buba bunkutte nga tewali ankasi the things you can't imagine I can't imagine ng'oli mu inbox bonnimba nga ate olinayo n'omulala gw'ogamba ebigambo byebimu ate nakola WhatsApp group n'abagatta mwenna basatu anti zakakaviira saakabeeramu nze obulamu bwange shalom buli straight sisobola kwerimba kutuukawo nti ne mu WhatsApp group yemu ne bajja bange nga baafe yatutuuziza mu WhatsApp group kunnyonnyola bulungi obuli mu kufuna banyinyonnyola dda ate kino nasomera mu ssomero lya busiraamu buli kimu ne bakinnyonnyola naye obwongo bwange ate era nga nsuubira nti ekyo Allah ye yakinnyima okubeera nga nsobola okubeera nga nsobola okugumiikiriza ekyo ekyokugabana n'omuntu omusajja nga bwe neerimba ano mbuuzaako munno n'omusanga mama hawula assalamu alaikum muzuke muge kuddaku mama hawula manyi yeebaka nnyo oyo anti akata obo buba butemu obo buba butemu siso azuukusa mujjange nti lya kuddaako Shamimu neetwala eri naawe abakazi obalaba abasinga nga bwe nkugambye asobola okuba kati ng'amuzuukusa muntu gwamanyi bwe bakola ebikolobero bombi bwe bateekateeka okumalawo bba waabwe tumukalize kasita ofuna ekyapa kyo nange nefuna ekyeno tunobe tukiviire nga baakuvaako dda kati buli omu anoonya wadda buli omu agamba muneze nkolerera baana bange oyo musiru namuvaako nange nkolerera baana bange nava ku zolo ewoomu oli zolo owookubiri oli musiru owoomulala olinga kipapula tombuulira mbw eyo simanya mwesimanya abamaze bateerayo fees yayigoogwa ayinayo omulala yazitaddeyo kati sisobola kwesanga mu mbeera yemwege ya musajja ate gwe nsula naye mu nnyumba ate mwogerako ebigambo ate n'omuntu y'omu naye gwasula naye at least bwe mugeya n'abantu abalala kiyinza okumbeererako oba beta naye muntu y'omu gwe tukyalinga omusajja sijja kusobola sisobodde so nze sisobola era ekyo mbeera nkyogera nsaba nnyo Allah akinkingirize wekuba nga nze nnyinza okuvaako okubonaabona kw'abaana b'ensanze ew'omusajja abeerabire be babadde basasulira fees mu time babeere nga tebakyamufuna mu time be babadde batwalako out baji basaleko nga sente nze ngenda okuzirya nsaba Allah okinkingirize nali nkirabyeko mmanyi obulumi bw'obutakula na taata buluma paka woofa n'olaba abatambula ne bataata baabwe nga beeyagala basanyuka n'olaba omwana omuwala ng'alina ebizibu ng'akubira taata we banyumyemu naaga akanziruke ewa taata mmunyumize nga gwe tolinayo gw'ogenda kukubira kiruma kikoonera ddala paka ku mutima nga tolinaayo ne bwoba olina ebizibu n'olinda akasimu ka taata nga gwe tokafuna
takuba tamanya bwoli tamanya bwasuze tamanya oboinamu ebizibu tamanya obaki nenga ainabo bahamisi bafaako nga inayo abaana bafaako ate nga agamba buli kimu kye naye nga naawe oli mwana we naye nga mu ebyo ebigambo gwe tobiwulirangako ng'agamba oyo mwana wange ye buli kimu kyange obulumi obulaba bulumira ebyaddala nze simanyi oba just ndi emotional n'ekintu ekyo naye ekyo ekintu kiruma ebyaddala ddala nno so ndi omu mu bantu abataagala kulaba muntu yenna ng'aluma olw'ekyo ekintu era ekyo ekintu nze kinyiiza ebyaddala nno nsobola ne bw'oba mukwano gwange nsobola ddala okukugamba siggo wandibadde nga gwali wakati w'abo abaana ne kitaabwe okuba nti tebakwatagana okwagala tataabwe kiryokke naye era buvunaanyizibwa bwo nga gwe omukubiriza okulabirira abaana be bwe wamusanga nabo okwawukana n'omukazi kiryokke naye buvunaanyizibwa bwo nga taata okumanya nti liri zadde lyo nga tewali akujjukiza nti abaana be wazaala nga ne bw'oba tolina leka abaana bo bategere nti taata talina naye afaayo kuba ebyo ebigambo mbiwuliddeko abaana nga babyogera kitaffe yalinga talina naye ng'afuba okulaba nti taata graduation that was the time my dad came he only bought a loaf of bread I felt bad at first but when I grew up I was like this was love n'akulaga nti kale yajja n'atulimbalimba bw'engeri gye tuba tulyamu omugaati guno ne bukya ne buziba naye nga taata omulaba wali mu bulamu bw'abaana baabwe waliwo bataata bayawukana ne bamaama naye nga weebali mu bulamu bw'abaana baabwe up to now okwawukana n'omukazi kiri nnomu naye nze omuzadde ajja weekolaga naye n'abaana be wallahi mba njagala bambi bw'aba ayinayo abantu abasobola n'omusabira bamusabire because gomanye enkolaganayo omwana ye mukwano gwo waddala atali ayina omukwano ogutakulimba si buli mwana abo abaana bammwe mutasomera dduwa bemuwoza abaana temubakoledde akiika owoza si buli mwana abaana mubalaga ekituufu mugamba amazima waageetaagira mubuulire bw'aba akoze ensobi muwabule togaana kumuwabula lwako abantu banaagamba ki omwana buli woba ofuluma musabire muba mutuddeawo mukwateko ku mutwe omusabire mumanyise Katonda bw'omala okuzaala nga tonnaba kukola birthday za bukadde bubiri lwaki tokolera mwana akiika ne bwoba tofumbye emmere n'osala busazi mbuzi abantu ne balya naye mukwata ssene ne mukola zi birthday za bukadde butaano n'oyita abantu birthday ya mwana kugiddeko bantu bakulu mbagenda kuwoza tetulina ssente kale ssente tetuzirina naye amazima amatuufu galuma ate galumira ddala Abannayuganda ennaku zino naddala abasiru naye abatali basiru bw'amanya nti eno nakola nsobi akyusa bulungi nnyo ekikukozesa birthday y'obukadde bubiri ng'osobola okugula embuzi za $7,000 n'oyokya njokye n'owa abantu ng'enniyayo yakuba nti okoledde mwana wa akiika n'omanya nti omwana wange namukolera akiika naye muli mu kuprovinga abantu bemala nga mukaaba abaana mwana agenda kunettira Shamimu Katonda ayamba beeyamba agenda kunzitira mu nju Shamimu omwana tawulira kuva buto wamulaga nti talina kuwulira yakkubanga ejjiiko n'oseka kabane fadi stop it saba kinkubye ejjiiko waginkuba ngimuddiza n'awulira obulumi bw'ejjiiko n'ataddamu ejjinkuba ekyo n'akiteeka mu mutwe ne bw'aba muto mukuba waginkubye bwenjimukuba bwannumisa peegi mulumisa peegi aga tosobola siba mwana wo nviiri ani omwana omulenzi gwe tosobola musiba nviiri zisobola siba mwana wange mulenzi nviiri sisobola nga gwe mulembe kati gwe mulembe naye gwe gwampitako gwe omulembe waliwo ebintu nze amaka gange mulimu ebintu ebitakolebwamu sigamba nti oba mbusimanya siraba biriko naye nina ebyange ebitambulira ewange si byenkopye mu maka g'abalala oba ku bazadde bannange era abasibisa abaana baabwe enviiri nabo abo kye baagala bati nze nga Shamimu sisobola kukuza mwana wange enviiri yadde zimusiba omulenzi anyway kye nakula ndaba nti abalenzi tebasiba nviiri tebawummula matu
ne bwe bagambira nti babba abaana batuwumulira amatu baganda bange sala kwe babawumula anti bali batayirire bagamba kasaba kutayirira tebakutte anti bantu inawa batayirira nga n'amatu mawumule fana nze shalo munkola byange sikoppa byabalala tokopa byansi nkola ekimpa emirembe era nze kyenda abantu omwana wange bwenti bwe mwagala yamune no direct bwati bw'ayina okukula omwana lwaki omukaka esswala owange ayina okusaala era ow'emyaka 12 buli swala gy'amiisi ng'afunira ddala kibooko ekibooko eyaddala etuukira ddala kabina ng'erumira ddala nga gye bakuba ggwe ng'enoga buli swala gy'amiisi nga tubala ne mubuuza wamiisinze mmeka kizuhuli nabadde neerabidde zuhuli ne Magalibi mbadde bize ejo emigga agifunira ddala esswala ewange talina kumiisingibwa yatteeka teriiko kuteesaako buli kimu kirina oyimirira bwe baaziina buli kimu kiyimirira abaliwo abakulu balaga abate ekifaananyi ekyo era abato mbeera mbawooninga mpaka banaatuuka ku myaka gy'okkubibwa mbeera muwooninga ne mugamba gwe nno olina okusaala bwe baba bagenda mu sswala bambala batya abeeri nga bambala ebiwanvu n'omulenzi amanyi nti bwe bagenda mu sswala nyambala bwe nti so kati nze tosobola kujja wange n'ogamba n'abaana badde bakyaba bakatyuni n'abaana abo nga bato nnyo bookako esswala mugende ebyo byogerere mu maka ago nze sizze wuwo ewange abange basaala ewange abange baba bambuuza bafukamira mpaka wanaatuuka mu myaka ye gy'agamba bane nafukamira batugamba ekintu ekyo kwa kati mukati gumanya omulenzi ofukamira otya naye ffe twafukamira nze babrother bange bakulu nakati bakyabuuza mama wange bafukamira tujja tofukamira mama omulenzi tafukamira kati ati nnyamiso waffe twakula tuli baavu mu buto ngaakulaga ofukamira kiryoke tukuze bagamba omwana omulenzi tafukamira kyokka ffe twafukamiranga nze nakati babrother bange bababuuza mama wange bafukamira ago mateeka si maama yekka bafukamira n'omulaba nga abikkula ekkanzu y'ennungi ennyo etukula bulungi nnyo n'afukamira n'amwaga n'amubuuzaako bulungi nga yeetoowazizza ali ne maama we kuba nze maama wange nakati no sense nakati tolowooza nti mmere yakulya ali awo tagenda tosobola mumanyira ne bwoba olina ssente mmeka ne bwoba gwova omuweza ava okulya gwe bamuga nti olina kyokoze nga kikyamu agiwulugumya n'agaye sikyagadde n'omubuuza maama otya n'agaye tonziramu anti yo kati evuddeko abazadde ennaku zino kati balina ba favorite child omuzadde abaawo mu baana bana nga ne mu abiri basinga okwagala naye omuzadde ekyo buli muzadde ndowooza aba akirina ekyo nga mu baana balinamu gwawuliriramu amwanguyira nze ndowooza abasimba baana be gwasinga okwagala naye omwana amwanguyira like okitegeera Shamimu ayanguya ebintu byange kati nga amwanguyira bwanguyirizi naye nga si gwe aba asinga nti okwagala just omwana oyo naye aba ayanguyiriza muzadde we embeera naye nga omuzadde wandibadde ng'omuzadde nga tolaga nnyo baana nti ono gwe nsinga okukola ki okwagala kibeerako nibana abaana bonna n'obakuza kyenkanyi abawala baba bagenda kukola kino bonna bayimuke bonna bakole abalenzi baba bagenda mu kino bonna bayimuke byatubonyabonya nga batuwaasa emmere okufa n'omukazi yatukola ebintu bannange mwali mulina owaata shaloomu omukazi wo bw'alwala kati nakuwulira luli ogamba kansiimu ndi mukusiimula ndi mukufumba ate abiyiga ebyo agenda bikola ddi bebe boosanga abalabye esho ya bannabwiso nga batuleekandira ebali mu kuyombera abantu bagamba omukazi afuga omusajja wakirabye omukyala nga yayogera nakyagadde ate twakyagadde abasajja basajja bameka basajja zowange yakyagadde teyakyagadde mubuuze anti manya mwena muli mu firimu oli bakola naye yanza butakyagala tweva akyagadde tayinza yakula alaba taata we bamuyisanga alpha naye bagamye muno nabwisombo bamuyisamu ekitiibwa like tebamuwawa kitiibwa ekyabadde kusa ekyabadde kirala kati mwami wange ono azuka natusana pampa natapangira natakataka abaana ku ssomero mwami tamukkiriza kwogera mwami nebadda yeewunya bwewuunya
Teyeewonyeza yabadde awuliriza mukyala we ng'ayogera. Lwaki omukyala abalina okwogera? Obviously because olaba Eliana kye wakoze nakyagadde. Nga mu abafuga abaami tetufuga jasi twafuna basajja abaakulira mu famire z'abantu abategeera nti omusajja bw'olwala asobolera ddala okukuyambako ku buli kimu, bw'ozaala asobolera ddala oyamba buli kimu nga talinayoko yadde kimutawaanyizza. Omusajja amanyi nti mukazi we si muddu. Omusajja amanyi nti yateeka house girl waka. Kati buli musajja ali eyo nga yawasa omukazi naye nga yafuna house girl alina maid weeka, yawulidde obusungu ng'agamba nga maid lwaki takola, maid oyo gwempeza akameeza nga lwaki aba agamba nti naaba nga ayoza ebintu n'akola kino. Kati nze ng'ojje wange kuyidinga anka atuula. Mba nsavinga engeno nga naye ansavingira. Tuzela musajja munnaffe tutumunyenya ffe abasajja. Mwe mwakujja abekyanja. Mwakula bakitammwe bakuba bannyammwe emiggo nga beegoba misinde ku kyalo. Bano be basajja abaakula nga bamama be boogera luzungu we bagamba, honey please send me that. Nagamba okay baby. Kati mwe mwakula bannyammwe emisinde ku kyalo. Tonja samira gwe tomanyira ni goddamu. Tata mwe nayingira ne mudduka ne mujjako TV nedda basajja be twafuna siwe batusije gye baakula. Tata nakwata ku TV wagulo beebuguma. Ani abadde agiraba? Aba basajja. Saagala mujje. Najjanga mwanywedde amataage n'ayomba ennyumba yonna. Halima ekikopo kinakiresaawo nga temunna Halima jangu. Ekyo ekikopo nakireseewo baana mwe temunnakijjawo kiba kirungi kubanga obuba obukyafu bw'abaana ate. Naye ekyokubanga yalesa amataaga anyoddeko n'asanga bagamazeemu n'atabukira ennyumba yonna n'akuba omukazi emiggo okuva ku makya paka kiro. Ani anywedde amataaga? Ne beerabira okukateerayo oli taata omuteerayo. Nedda mukwano obusajja obwo bwe butyo obwo alemaani obwo bwantama obwo ne beerabira okukateerayo ettawulo ne kalyoka kavaayo nga kasongozza omumwa ne kagamba nfunye ekibooko mpitya nnyoko wano n'alyoka akuba mamammwe mu maaso gammwe lwakatawulo obutawulo. Lwaki gwagenda okunaaba ng'omusajja tomanyi nti we banaaba beesimuuza ttawulo? Ffe sabbooni bw'ositula ttawulo n'ogenda nga mukyala waayina aba afumba obudde bwo bw'okunaaba butuuse omukazi aleka amagi gasiriire ali mu kubalira ggwe kennyini nti bw'amala okuva mu kiyigo asange nga ntegesa amata amagi ge na biki kati tosobola kukwata ttawulo emenya era we gasirira nja muvuma nga nvuddeyo bwebwo alemaani. Kale obedde oli wano magi gasiridde naye lwaki oyasa mama Fadi kakola kati nga n'amagi no baagajje ku nkoko yayaludde sikeekaagaguzi ne kalyoka kakola kati kiki kino gano magi hani agasiise abaana maama ekikazi ekyo bannange tewabaako mwana wange atwala nfumba eno ne kalyoka ng'omukazi waali ng'amagi sikeekaagaguze engogo yagazize ne bakasiikirira bayiiya kalye amagi gagende mu kibuga kati buli kasajja ak'ekika kityo kanyize alemaani bwanyize ng'eriyana agambye abasajja nange bajja kungamba obeera otya ku set nga batujolonga ffe Alpha Male. Omusajja yenna okuyamba ku mukyala wa kifunamu n'empeera. Tewali lwaki omukyala wa aba yazadde n'ofuluma mbu olw'okuba oli Omega Alpha Male n'afuluma. Omukazi omwana bw'akaaba bamutunze wuzi afulumizza engoye kafuluma ne kagamba omwana musooke mufume abweru n'omwana oyo bwebwo musooke mufume abweru ndamawulire gange kakola kati kaba keebase ne kayimuka mu kantu kagamba endowooza omufulumye ebweru omwana andeekaanira keebase mu kitanda ekiriko emiti waggulu egiriko kakuliko kakuleekaanira kakumanyira Shamimu mukwano kakugambira nti fulumye omwana ebweru kekwemaano kuba ovulunga abasajja Shamimu mukwano ekintu ekyo ovulunga Shamimu abasajja era mahazband ntegedde najjolaga kati ntegedde obubaka bunyagye bulaga waliwo abasajja abavuddeyo ne beekubira ku nduulu tetwakyagadde ffe abasajja alemaani obwo ne bulyoka bunyiiga ne kalyoka kabanga ewaabwe mu kika kyonna ke kaasa okuzimba enju kati kali mu nnyumba yaako ate omwana akaaba owaani ne kalyoka nno kagga kaneebakeko omwana oyo bamufulumye ebweru ne mufuluma bw'osanga abakazi bambi ab'empisa afulumye ali eyo awuba omwana ne kagamba ne kafuluma mu ddinisa kayigya kati naawe muveewo eddoboozi lintuukako eyo ati
mama mu town mba kuyiya Zinagane kati oyagala tuddewo empewo amasweta mwagula gaaki ge mwanguza amangi omuntu teyeebakeko nga nkola nnyo nkowa si bye nkola ndebukana kakeramu wa transport ira ogenda kewa maama wo omwana obwoka buli wona mulidda bandagirira obutiko noonya omwana omuwa obutiko mwana oyo alina obwoka omusajja yenna bwe mba muzadde olwo olugendo lwammwe babiri tekyetaaga na kikugamba mukyala wo bw'azaala olugendo lwammwe babiri mukyala wo akyayita mu bulumi obw'amaanyi abamu babatunga wuzi abamu tebabatunga naye nga ali mu trauma gy'atategeera omwana bw'akaaba tabirabangako waliwo first time parents first time mother gw'omulimu gwo omusajja ategeera gw'ateyita alpha bw'oba olinamu ensa omulimu gwo gwakuyimuka oyambeko maama ono omwana bw'aba akaaba gwe kenyini buvunaanyizibwa bwo nakkubira omusawo mubuuze naye dokita omwana nga akaaba nnyo because olwoba maama abazaala omwana n'akaaba naye n'akaaba ne batayirira omwana ne weebaka otwola ogamba bafulumye omwana gwe baatayiridde siddamula mwanga mutayiridde omusajja yenna oyina yambako mukazi wo kati oyinza kuŋŋa nti omwana bamutayiridde ate mukazi wo oyagala abaze bubaza mwana nga bw'ayoza engoye abaze omwana nga bakufumira breakfast wafumba n'obuugi bwe nga wafanya ku mwana ono akaaba anti n'owulira bwebwo obusajja mukama bwensaba tonsinkanyanga bufe nga bujinya ne bwebalayini nga yattooyi tokasinkananga mulayini yattooyi akasajja ako bwe katyo at least onsibanga obwo obusajja bubi nnyo osabanga nnyo katonda n'abutabukusanza afumba obuugi enaateeka omwana mu kyogere bwabugumya ekyogere ne wafumba obuugi bwe kayomba nga kiwunya nnyo ekyogere ekyo omwana oyo anaaba ekyogere oba nkireeta muyiwa kiiwe omukazi talina yena helpa waka wamugaana okudda ewaabwe gwe kennyini aliwo olinga musirusiru toyambako yadde mukyala wo mbu bwe naayoza engoye bajja gamba siri musajja ne bw'aba tazadde mukyala wo aba yeetaaga okuyambibwako kubanga bwe wali omujja ewaabwe wabagamba taata nsaba kuzaalibwa mu maka gano kitegeeza wasaba omwana w'abandi genda mmulabirira tewasaba maidi gw'otutte kubonaabona n'oleetanga ebijiini ebigenda okutuka wansi n'olyoka oyomba nga tebitukudde ng'olinga eyagula washing machine ewaka jiini zange waziyisaako bulashi kigireeta ne kibisuula mu ddiiro kireeta ne kisuula mu ddiiro awo ne kituula ne kisooka ne kisirika ne kalyoka kavumbeera bwe katyo ne kabanga enkima ne kalinda ng'oyitawo tekakuyita kakulinda ojja n'otuuka n'oga aba abadde ky'omukulu era batera bayita mukulu abo tebabayita bahani agamanya tegabasaana baba n'amanya gaabwe mukulu sebo taata baba bataata anti enfuga gy'abakufuga esinga ne ku y'abazadde n'otuuka n'oga waliwo obuzibu nekakutunya kati mu mutima n'osirika noga sijja kumuddamu kiki ekyo otunako jiini zikebere tata fadi kebera wansi ku ddinda eki ku ddinda edinda kye buba bwambala jiini zaabwe ziba nene wezi mu kika y'abasoose okwambala jiini abatajagalako kintu kyonna kebera wansi ku ddinda n'okebera lukiraba nga brush yagiuzizzaako akantu anti olumu abakazi tebatera biraba ebyo gamba ate kuliko ki tokiraba tokiraba nze musiru ne wabula dde ewammwe amangu ago buba bugoba buli lunaku kakugoba naye nga kakuliisa mukene leero osanga eyafuna ssente mu kikanga yalimu nga ye mugagga munazaala akumanyiira mulamu n'akumanyiira omwana omuto mu kika ng'omuyita mulamu omuto mu kika ng'omuyita mulamu era naye akkirizibwa okujooga kuba muganda waabwe mu kika ye yasooka ofuna ssente yazimba kalina so kyabumantaavu nnyo okulowooza nti omusajja okuyamba ku mukyala we ku mirimu kimuggyako obusajja bwe wabula kyabasajja abo abategeevu omusajja osobolera ddala otwala omwana wo ku ssomero n'omupiikinga omusajja osobolera ddala okukebera ku baana oba beebisse kuba babo
okkirizibwa okulaba mukyalawo nga asirise nnyo n'omubuuza hani waliwo obuzibu taffe nga manyi tukebera muneeno nagganga ogubya akanuulu ndowooza balowooza abo abasajja baafa ajja n'alaba abaana be bonna n'abayita abakebera alabo baba n'aba bulungi si kugamba nti maama abwe taliiwo naye maama asobola okuba ng'ali bize fe abaali abakulu ng'akuzuukusaga genda osimbe faziiru genda omusimba afuke kikuyigiriza obuvunaanyizibwa naawe nti bw'onaaba owasizza olina okukiyigiriza abaana be ekyo ekintu kyekimu mwana omuntu yana omwana bamusimbira ku myaka emeka atandika ku myaka emeka omusimba olina okuzimba omwana ku myezi 6 omwana aba atandika okutuula bw'ati obutandika omupima obudde kyova abaana b'abantu abasinga tebafuka nze abaana bange bakoma mangu okufuka because ku myezi 6 ntandika okumanya ndi muno obudde kati amaze okunywa ne musimba afuke nekijja nga kinyambako n'amazzi ntandika obbawa amazzi nga bukyali wentandikira omuwa bboto ntandika omuwangayo otuzzi atandika okuba nga akimanyiira omubiri gwe gumanyiire nti guba gwetaaga amazzi naye kati bannange ndalaba obusajja baneebwatuleekanira obaka babufunye gye badde bulaga butuuse buli kamu ne kalyoka kalowooza obaka gye badde bulaga butuuse obaka butuuse bambi nabulaba obaka butuuse bannange anko mugambe naffe blink twice if you need help bambi Uganda ekyetaagisiza ddala okuteetaaga kukyusa ku nguudo zokka obusajja bwetaaga kukubako polishi oli mu Uganda musajja bwa wano kyova mbeera amagasitaani musajja ate muna Uganda wadde ono yasse omwana taata ayogedde yasse omwana kankuzanyira akataano bakampeereza ndi omu kubakatadde nokateekayo kashooti waliwo eyakampeereza taata agambye aliko ekisiraani oyo jateekayo akantu ako abantu bakalabe wanda usanga mu kisenge kyange neyekweka mu kinaabiro nga tali mu ssaati ng'ali mu kapanti nga talina mu mpale kitegeeza nti balimu bwe bategeera nti nzize yaddukira mu kinaabiro neyekweka kati nali siri wamulaba era bakwanguyirwaga nti fulumye ngende kufa mukole kikole bye nali sijjakola mama omulenzi yagamba alimba yagamba alimba kati byonna byonna byenkunyonnyola bakubire Mesa Kayonga jjo ne defense byonna tubyogere tulabe nze byonna byonna tutwogere face by face agambe tumulaba nko nga ne mu ddwaliro yennyini nyini bye bajja ne batwala omwana wange twagenda mu ddwaliro twagenda mu ddwaliro taata ali soli n'agamba aliko ekisirani atakwesa ebiragalalagala byabadde ku muntu yagandira kutta mwana naye yasanga omwana ali wansi w'ekitanda ng'ali bwereere yamanya omwana ajja kujja kunaku ezo eza valentine ezo balatanza osala ebigambo nga bagamba mbu taata abadde ayagala omwana kati twakijjeewo ekyo kubako abaddewo maid abaddewo naye nga bintu yetaaga mami beda yabadde afollowinga story no closely nga tuwunzika ebigambo bya taata abiwulidde ebigambo bya taata nabiwulidde naye kati story nasoose nenjireka nasoose nenjireka tusooke tulabe oba omwana anaatuwa story sayima badde agambira era agenda kukola ku muwala because kati story yo nga yo omwana yafudde kyekituufu era omwana taata ye yamutta ekyo kyo tekigenda kuvaawo naye kati bino ebirala ebijja bikwatagana ne story ate nga nabyo bikulu mu musango bye twagala tulindeko omwana ayogere tulabe banamukiriza okwogera ajja kwogera kuba tewali nsonga yonna emugana kwogera tewali ensonga yonna emugana kwogera amirenza omugaato bikireke naye kyetaagisa omwana okwogera baleka abazadde beera be basazeewo ayogere nga bo balaba waliwo ebirumira mu statement ya taata gyakola mu statement ya zize zikolebwa ku buli muntu maama ayinza obba antu kyebeekwasa ansuubiza nga alina obulumi ng'emu yabyogera nga bwogezi lwa bulumi kuba waliwo ampeza biscreenshot wano eno nga boogera ku maama nene nga maybe it was pain bisimana bitaddewa nga bampe bya maama makini babimpeeza naye nga ndaba baleka bano bakola bonna business bamulwana
Walo abakola naye okugondi babikuweereza nabo babimpeereza naye babikuweereza babimpeereza nga bagamba amati ni biki mbuki kankusomereko ebimu naye maama ati niyabalimbye bw'asuubula China asuubula Tanzania bayitayo kalyako ate nayo tagendangayo asuubula online galyako online kituufu omwana abadde akola naye sometimes naye era maama si muntu mulungi because yatuuka n'okukubira omwana w'enduulu ku kizimbe omubbi wuuyo era abantu ne bakuŋŋaana nga bagenda kumukuba omwana oyo omukazi oyo n'alyoka avayo n'abagamba mbu temukuba mwana wange mbadde mmugunjula era oyo omukazi si muntu mulungi era takola nko na neighbor ku mulimu sorry to say naye omukazi yeeretedde mutabani we okufa mbabidde bitono naye don't share my account name please mbawadde simbawadde mulane nampeereza oyo mukazi yali yagobadde omwana ewaka ate era abadde amukubira ne mu bantu ku kizimbe era omukyala mukambwe era yabalimbye tali nyankona nnyonyi era alina gwe yanyumiza n'amugamba ndisiya nti Martin yamugobadda ewaka oyo manika ebintu ebisinga mu story gy'abadde Zubeda yabalimbye kati awo nkugambire nti story tuyina linda bannange katubeerekereze tugasukkaano tubabwirwa kusatu naye twebegenza ne twekuumi twemesalawo mu busungu musule bulungi mweraba